ddala bye boogera bituufu mbu ekyambe tekirina maaso, mbwera akasaale tekalengera gye kaba kakubibwa, mbwera martial arts abeera mu mutima gwa muntu, mbwera movies ezinyuma ejinja media tv wewokka. Ye lwaki kano ka movie kali ku buli ku muntu atandika okalabako agamba weewaawo. Nze njagala osubscribinga omala okusubscribinga nkubuulira erinnya lyako okasangawa. Ye lwaki kalungi, ye lwaki yekubumu kwobo obuli ku top trending bu movies buno bw'oku Telegram yaffe bunyuma nnyo. N'abantu abamu temwagala ku visitinga Telegram channel yaffe ate nga yabwereere tetusaba muntu mu sente. Kale kiba kitya gwe ng'oli wano ku YouTube but ng'eri tulina movies nga mu 12+. Lwaki olaba movies ezitagwayo? Lwaki bakuwera movies n'olabako episodes 2 n'obeera ng'obuukabuukamu? Visiting a day yasobola okwerabira ku movies zino zonna tuzirina. Right now tulina abantu bangi abali abali kwerabira ku movies, so osobola visitinga nawe ne weefuukira omujulizi ku bwereere. Kale abaliyo abamu bagamba mbu alaba movies ng'agamba kankusiime nkuweezeeyo kenkuweeza, naye ffe tetwagala ssente. So kano ka movie ke kayitibwa Van Helsing. Van Helsing. Onoonya kaseeri akayitibwa Van Helsing. Erinnya lyako zibuzibu but lyangu. Onoonya kaseeri akayitibwa Van Helsing. Van Helsing. Kaseeri ako kayitibwa Van Helsing. Naye nga mwebale ku subscribinga ekyo kikulu, okulikinga kikulu, commentinga kikulu. Bu movies gye buli always ebira Jinja Media TV movie update. Van Helsing the movie.